Okay, nkwaniriza webale kutulaba. Nkwagala nnyo kubanga naawe otwagala nnyo. Bannange waliwo olutalo lubaluseewo, waliwo omukwano gwange bamuyita Liita Kaggwa. Waliwo ekigambo kyatera okukozesa naye kinnyumira bakiyita kibba basajja. Ekibba basajja mbu kyakomyewo Uganda, teweebalabala nno ssebo oyinza okubeera eyo naye nga naawe kigenda kuzingiramu. Kale, omukyala amanyikiddwa nga Fatuma Mulasi, oyo mukyala wa Abdu Mulasi. Omukyala ono abeesinze abeeramuko muno n'abeerako era ndani bw'atyo. Naye nga ebintu tebimugendera bulungi ku sayidi emu oba endala, ate tebimugendera bubi olw'ensonga ennaku zino alumya bulumya. Waliwo okusika omugwa wakati we ne mukyala Prosi, abangi gwe mumanyi nga Shuwadiru. Amanya gamatuufu ye Namwanje Prose aka Shuwadiru. Shuwadiru alina ebintu byakola. Akola bintu bye bya bizigo biki ebyo. Bayidawo Shuwadiru osobola okumpa kalango. Naye era tekiŋŋaana kwogerako wano. Kale, mukyala alumizza. Kati mu kulumya ate ne wabaawo obutambi obulinkinga. Ngenda okulekerawo ka vidiyo awo nga waliwo ali ku ssimu omu ng'ate yayongera kulumya. Otegedde? Ate bali balumya bannange ebintu bya laavu abakyala mwine engeri gye mubirumisizaamu ate ennaku zino mu kalantiini. Naye ng'ekibba basajja kiringi nnyo mu kalantiini eno mu lockdown. Ekibba basajja kingi, abasajja babatwalira ddala n'abakazi babatwalira ddala. Okitegedde? So, oyina kweberera mu bweberezi. Naye nga Fatuma Mulasi agambye agenze ku Facebook page ye n'agamba ebitalina makulu tabiwa makulu. Omusajja amwagala kasita kimanyi nti naye gyali. Naye ate mu katambi kali mukyala Prosi abadde alumya bulumya baby. Mukwana abadde alumya bulumya muganda wange kubanga alina engeri gy'abadde aggumiza n'agamba omanyi singa sirinnya lino, singa omusajja namubadda. Kale, yagadde kukujja kubuulirako nti wegendereze ekibba basajja kingi nnyo. Ngenda kulekerayo ka vidiyo wakati wa Shuwadiru ne Fatuma Mulasi. Fatuma Mulasi semwogerere. Atadeko ebifaananyi nga aweekeddwa Abdu Mulasi. Abdu Mulasi muyimbi, amanyirwa ng'omuyimbi ennyo we yagira nnyannyaawo ngenda kusiba faamu biki awo. N'ennaku zino abuze, tetumanyi kiki naye nga bayirawe batugamba mbu amawulire agafubutukayo ye manager wa Shuwadiru. Tegedde? Amubeera wali ku kido, tewali bintu byakugira biki bya bizinensi biki. Oyina kuyita mu Abdu Mulasi. So ye embeera eriwo eya Shuwadiru ne Fatuma Mulasi. Fatuma Mulasi alumya bulumya yetayagala nnyo nakumanya. Okitegera? Naye ate ne Shuwadiru naye atabuse n'agamba singa namubadda, linnya lyange nalikola dda singa namubadda. Kale, ye embeera eriwo muganda wange. Nkwebaza okutwagala, webale kusubscribinga, genda mu comment section likinge biki gumiraako. Omanyi bino ebintu tulina just kati mwe muli baganda bange mbibagamba. Akalango kaba kazze kalabe oba mpagidde. Otegedde? Bw'okalabawo tokaskipinga kalabe just era buba seconds nga 5 10. Don't skip it. Just kalabe seconds 10 kiba kisobola okuba nga kiggwa bulungi nnyo, buli kimu nga kitambula bulungi nnyo. Kitegeera muganda wange. Naye nga tewerabira Diaz Preschool bali Bunnamwaya. Be basinga osomesa abaana abato ne boogera Oluzungu, abaana balya bulungi, abaana bawuga, abaana bazannya, sports day weeri. Diaz Preschool be basinga osomesa. Omuntu omu siina mwana, siina mulimu, emirimu gyabula, abasajja baabula, abakazi baabula, bangobye ku mulimu simanyi biki. Tomanyi kati ffe twekozesa, saagala nnyo ogambe simanyi. Gende wasenga Kezia Kulanamagwe ebizibu ebyo. Simanyi nyina kyani, yasimanyi nyina olususu, simanyi ebisusu lw'abaati, omanyi alina ne Kulanama Herbal product. Kati gendayo, togenda kwejjusa.
kubanga yasinga mu ekyo ekintu senga kezi yakula nama ali kigo ye wali office ze mu ngeri emu bendala basobola okubeera ng'okikwasaganya ng'ate tukijjusa tuli mu lockdown naaba mu ngalo tubuzaayo ennaku ntonotono tumaleyo ennaku zino ze baatuwa tusobole okubeera nga tukikwasaganya lockdown egenda kuggwako ate tulabe ekiddako naye nga mwekuume mwewala ogenda mu bifo ebiri congested tokwatakwata buli wosanze naaba mu ngalo wa sanitizer beera nayo kijja kuba kikwanguyira okubanga obulwadde buno obwewala nkwagala nnyo Big Bro Jamaru gemanya bw'oba olina ky'oyagala okulanga naffe kuba ku noti 7569 bw'oba olina ky'oyagala olanga naffe nga kayitawo big up akati entandika okulyako okulya kange kawooma kalinga sombuusa ey'ennyama mwana gwe akaduuka bakaggala okakasa bannange taddamu nakakukogerako n'ebizigo nze muwa namugaa toddangamu okwesiga ebizigo sima biranda nebiki bye bakuleetera wenna bikkaddiyiza nze tonkaddiirako nze mpozi yagala nkukyawe era olubira nga mutabulira kammeeni nga yeesiiga era kagenda nako kazi yamugamba kakati kyogamba nze byendeeta tebikyakukolera kati weesiiga shuwaddiiru n'amugamba wange olaba naawe bikkaddiya leka twesiiga ebizigo ndeka nze nkola mu bakyala gwe nno osaaga ono nno najja asaaga ate kasamuwa sapooti mu bulangu kale anadduka alagawa maama nnyabo ate era nze bw'oba osukka emyaka 45 aga katonda sekulya nze tonkaddiira mu magulu gange tonteeka mu kanyanyazo awo nno twali mu maaso ga taata bamaze okuvaayo taata yamulera n'abamusiima n'afuuka mwana wawaka nemmanya mmwe mbatadde mu ddagala era taata wange munaye yeebase mukkakkamu ng'akkiriza nti omwana ayina munne akati entandika okulyako okulya kange kawooma kalinga sombuusa ey'ennyama era mu kifuba ng'akunywezezza todduka n'akufuluutira n'enkeera bw'atyo mu wiiki ayinza okukopayo nga buna naye kamukamu oba busatu bwankoko nno nogamba laba nno okawanyi kansigaza ekitiibwa ky'omwami kasitakke yagimpa ne bwe liba ddaala limu alikubuusa laava alina nnyingi etonyanga enkuba era tubeera mu kisenge kyaffe yo laavu keya naye sekiseki oba kirina emirimu mingi kirowooza nnyo emirimu eno kijja holide kati nno kyenkakolamu obwo bupaafu bwe kakwata kyenkakola maama kabeera nno nga kapositinga bannange mami Shuwaddiiru weebale kuba nakisa weebale kuwagira bayimbi bannange weebale kafunta obutamakoma nnyoko ye yaŋŋamba tikeekamuwasa kaagala agende ebweru babeereeyo naŋŋamba mukwanjula konna keekaateekamu ssente naŋŋamba buli kimu kyekeekaakikola nga kaagala ave mu by'okuyimba mbu tekabyagala agende ebweru ku kyeyo era n'agenda n'amalayo oba omwaka n'abeera eyo kaakati we yagendeyo mu bwenzi bwe yaŋŋamba mu bwenzi bwe n'atandika okuzina abazungu n'abazina nga bamuwa ssente olowooza waliwo kyataŋŋamba ayinza okuŋŋamba akakola nakaagala nakali n'abugamba ate abatalimba n'agamba naye kasanna wanfuna n'onfunza ne tugenda ku musaayi maama nnyabo kati mbutya kati ate mmufunza nnyo sigamba nti mmubaako nnyo kuba nange mba bize naye nfaayo okulaba ndi bize naye ali bize bw'aba mu holiday kati awo era nabwe mmufunza waliwo studio gye twaggulawo n'abeerayo nenfaayo kati waliwo mubuuka bamuyita Sean DJ wange MC kaakati akolerayo alina byakolerayo tulina bye tukolerayo kaakati era agenda nemubuuza muzeeyi gyali kuba bamuyita muzeeyi yaŋŋamba yeewali wanasibyewo na bano balaga faya ne bagundi nga balina bye bakola bali bize kanemmanya nti katudde bw'aba avaawo naŋŋamba kati mami nina gyendaga
ngenda wano bwe bati ne bwe bati konze nno nze bw'ona olwayo nina gye ndaga mu kibaala kati ate amanyi bajja kunkwabula era ogenda okulagamba mami nkomawo ndi mu kkubo nzija ninda tugende osaaga bwe nalwala nga tusiibe eyo olusinga nvaawo ewaka ne ŋŋenda eyo tubeera eyo mu nju anfuna omuntu nga mbeera eyo nga kakola kadduka kusanga mulwadde waako wadde nga neewalula naye gambi kakafaayo kampa keya naŋŋamba nze omukazi nali mwagalako butuuze naye mukazi yammalako emirembe naŋŋamba nze siwasanga bali bonna be nazaala abaana nabazaalanga mu bwenzi naye kaakati omukazi ate weyayagala ye nampase anzigye mu kuyimba nze byenjagala tesoagaana muntu mirimu gye gyayagala kati nze ngova eri ngoŋŋaana okutunda ebizigo ani gwosinikira ebinnya ndaba ne muzungu yali aŋŋamba mbu yena otulekeyo baana ngende Kairo nkolere eyo nagamba nno laba olwo bwekityo bwe kiri bwentyo bwenkafunza bwentyo tosobola butaayiza n'omalako era kafuna gukabojja naye era waakiri nfaayo okulaba nga nfunza akati omukazi oyo lwakuba nti saagala kweswaza mu ggwanga kunjogerako naye singa nali njagala mumubbako nandi mumubbyeko naye era mumulina ate kamumbuulira buli kimu ati nemmanya wawe mukwata wawe mufunira zennaamugjawo atalina mukazi kati nno oyo talina omukazi kajja Desemba naye ne lwekaze mutaayiza nze tonzannyisa ate nga oluusi noona abaawo ne twetaayiza osaaga